jalla jalaluhu wa yansuruna allaha wa rasulahu kutasa Allah na mubaka we ulaika humus sadiqun aya bwecho bweri ulaika hum as-sadiqun ekigambe ekyo as-sadiqun kiteke ko busitale liddala eriddirira eddala lyaba nabbi alayhimus salam ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وكتجد الشيخ هي المرحلة التي تلي النبوة بوفاكو النبي ودكو الصديقين كتجد كسي وجدوا الله كم يكرز آية يونغا يوغرا كوا باباسم كناغانت أولئك هم الصادقون bwoba yagala okutegeera waliwo sahabi omu yali ayitibwa Mus'ab ibn Umair al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sahabi oyo yali ayitibwa Mus'ab Suhaib ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu kagambo kano ar-Rumi kakulu nnyo kategeza nti oboli awe nsibuko yesiya mu Makka yali musajja mu Makka nga alina kye yekoledde nga alina mu kusente ebigambo by'obusiraamu n'abitegeera n'asiramuka n'alongosa obusiraamu bwe ekiseera ky'okusenguka okugenda e Madiina yali alina okulekawo byonna by'alina abazungu balina akagero ke batugerera mu bujega bwabwe kagamba nti ku lugendo oluwanvu ne sitro ekola ki olugendo kasalubanga luwanvu ne sitro mukamanyi ka sitro kana akasoda nako kaba kazitowa buli muntu yakwatanga kikola ki kyasobola okusitula okiraba amaduuka n'agaleka ebibanja n'abireka amakage n'akola ki n'agaleka obuzito obwo okwerekereza okwo Allah kwakola ki Allah kwayogerako oyo yalaba nga ayinamu ku ssente zatasobola kwetikka gold oyo dinari n'abikwata n'ayagala okufuluma nabyo radiyallahu ta'ala anhu n'abaako wabitereka naye nga abayaye bamutegedde bamuteega ne bamukolera ambushi namugamba nti Suhaibu ji'tana sa'alukan wajja wano mu Makka ng'oli munaku oli mwavu nga n'obwavu bukuunyako kakati oyagala kufuluma Makka ogende ne ssente zaffe tekigenda kukola ki tekigenda kusoboka yali alina okusalawo kimu ku bibiri okuddayo e Makka abagenzi ebyokusenguka si bye mbaddeko mu nsomye bubi nze sigenda oba okukwata byalina akole ki abibawe wallahi Suhaibu yalondako ekyokubawa byalina nga nti bwe mbibawa mundeka ne ŋŋenda nti yesu tukulinaako buzibu n'abikwata n'abibawa ye n'atambula n'asisinkana omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusikwerekereza eyo ibada yali nnene bula mu hadithi emu ngeri musnad al-Imam Ahmad omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna shaytana qa'ada libni adama bi atruqihi nti sitani iblis alayhi min Allah ma yastahiq etulirira omwana Adamu mu buli kakubo konna akalimu obulungi buli lweyagala okubaako kyotuukako mu ddiini shaytani ekutulirira kiraba qa'ada lahu bi tariqi al-islam baksalama nakuba ebyokulabirako naga shaytani ekutulirira mu kkubo ly'okusiramuka netandika okukubuzabuza nekubuza nti atuslim ogenda kusiramuka mu dduwa Allah ogenda kuleka amasabo g'abajjajjaabo oleka emikolo egyokwalula abalongo okiraba oleka emikwano gyo we mubadde mu nzikiriza eri we mubadde mukkiririza mu byawongo watadhara dinaka wa dina abaika wa abaa abik baka sallallahu alaihi wasallam agamba nti fa asahu fa aslam omuddu Allah gwaba ayagadde namwagaliza ekirungi ajemera shaytani nasiramuka ekyokubiri manchi yazzaako mbaka Muhammad
yazzaako ekigamba nti qaada lahu bitariqi lhijra sitaani yatuulirira n'omwana Adamu ku kyokusenguka bwe yava ku kyobusiraamu yazzaako ki kusenguka sitaani entandika omubuzaabuza nemugamba nti owange atuhajiru watadharu ardaka wa arda abaika wa aba abik oyagala kusenguka kati osenguka oleke ekibanja kyo osenguka oleke n'ebijja byabajjajjaabi bakusalama ga nti fa asaahu fahajar sitaani emubuzaabuza naye omuddu Allah gwakoledde ekirungi Allah gwayagaliza obusiraamu aga nti fa asaahu fahajar ajeemera shitaani n'akola ki n'asenguka bakasalama yakomekereza hadithi eyo n'aga nti omuntu akola ebyo kana haqqan ala Allahi an yudkhilahu aljanna wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bawankiza okubanga amwejjana shahidu mu hadithi eno nti wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yajjako eddiini yazzaako hijira njagala okulaga nti hijira ye ibaada ekyasinza okuzitowa mu ddiini eno oluvannyuma lwa shahada ye ibaada ekyasinza okukola ki okuzitowa mu hadithi fenna gye tumanyi obulungi hadithi esooka mu bitabo byonna bye tusoma ne mu Bukhari yesooka hadith innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'in faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi tibuli mulimo gwonna okugufunamu empeera gutambula naki nakumalirira na nniya era buli muntu yenna waba alina kyagenda okukola abaako ekiri mu mutima gwe ekigendererwa kye era Allah kwamuweera ki empeera omubaka kiki yanokolayo mu byonna yanokolayo hijira naga nti faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi teyajjayo ssala teyajjayo siyamu teyajjayo zaka yanokolayo ki yanokolayo kusenguka kubanga yali ibaada nzito nnyo ku bannyiniyo ogenza obifuna sheikh surati nisa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ganti waman yuhajiru fi sabili llahi yajri fi lardi muragaman kathiran wa sa'a muntu singa asalawo ng'abaasalawo basalawo okusenguka mu kkubo lya Allah agenda ataasa eddiini ye agenda abeere n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi mu buwaŋŋanguse yajidi fil ardi muragaman kathira asanga ebizibu bingi asisinkana emiziziko miki mingi wasaa obwangu bujja luvannyuma naye nga buki butono obuzibu obusinga okuba obuki bwe businga okuba waman yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi thumma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajruhu ala Allah naye oli kasita asalawo n'aga nti bisimillah n'afuluma mu maka ge nga bwe baafuluma ku lwa Allah n'omubaka we thumma yudrikuhu almaut okufa ne kumutuukako mu mbeera eyo olw'ebizibu byasanze faqad waqa'a ajruhu ala Allah empeera ye Allah yakola ki wa ibhamuhu dalilun ala idhamih okubanga empeera ye teyogeddwa kyekimu kubiraga nti ki nene ekigambo kusenguka akbaru hadathin kyekisinga okuba ekinene mu byafaayo bya umma eno muddu wa Allah kkiriza kyekisinga okuba ekinene era ekigambo kusenguka athqalu ibadatin ala almuslimin ye ibaada ekyasinza okubeera enzito ku basiraamu oluvannyuma lw'okutoola ki shahada ye ibaada ekyasinza okubeera enzito kati Allah agikulembeza mu aya zinemmeka naga nti lilfuqarai almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun ulaika humus sadiqun mu aya eddako Allah ayogera omuteeko gw'okumeka naga nti walladhina tabawwa'u ddara wal imana bwe kiri
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم kati bano abaddeko ng'oggyeko bano abaasenguka kituufu nabo banene mu ddiini naye tibatuuka baliwa bali abasoose bano obusiraamu bwabwe balina bye baakola nabo naye byakulemberwaki mahabba kwagala Allah kwagala mubaka we kwagala basiraamu bannaabwe okiraba ekyo kyekyabatuusa ku levo eriraana bano abasoose ebigambo bitegerekeka tabawwa'u ddara wal imaana yuhibbuuna man haajara ilayhim balina okwagala eri bannaabwe abaasenguka okuva e Makka ne baddawa ne bajja e Madiina wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وليكم الكرزات يا وبجكلا هم الصادقون وناغام المفلحون أغاني تبانو نوبا نيني أبقى ملفة يوكوبيري نيتي باتو كباليوا tebatuuka bali abasoose bano amahabba ge balina ku Allah n'omubaka we ne kubakkiriza wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nga bwe nakunyumizaako olulala ekyafaayo kya sahabi omu eyagala okwawuza mu maali ye aweeko munne eyagala okwawuza mu bakyala baalina aweeko munne eyagala okwawula mu maduuka ge aweeko munne okitegera oluganda okwagala okwo mwattu kwabatuusa ku levo eriraana bano abakoze eki kati waliwo levo eyokusatu aya esoma etya walladhina jaa'u min ba'dihim kati waliwo bamuhajirin levo egenze ba ansar abasangibwa e Madina levo naye ekoze eki walladhina jaa'u min ba'dihim kati waliwo abajja oluvannyuma lwabo abakalungi mubo mwekali naye kaki katono tekatuuka kabali abakoze eki ab'emirundi ebiri abasoose yaquluun mu bulungi bwe balina yaquluuna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim obemu ku bulungi wakola ki nti bo basaba bawanika ku mikono baga nti ai Allah waffe tukusaba otuwe ekisonyiwo ne ku baganda baffe abaatukulembera mu ki bali ab'emirundi ebiri egikoze eki egisoose okiraba ekyo no mulimu ekyokuyiga kikulu okusabira ku basiraamu banno ataraddi ala sahaba basahaba ba mtume sallallahu alaihi wasallama abantu b'ennyumba y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abalongoofu abaatukulembera tubasabirako eno leve eyokusatu Allah kyalese ekibafudde ab'enjawulo yaquluuna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu tuteka mitima gyaffe Allah bukuku kategerekesako baddu ba Allah rabbana innaka raufur rahim eyo leve yakumeka yakusatu kati waliwo leve eyokuna naye yo ewangalira ku boda eri kabebenu wakati w'obusiraamu n'obuki n'obukaafu oluusi bwegwako eno oluusi bweyingirako ki Allah aga nti alam tara ila alladhina nafaku abannanfuusi yaquluuna li ikhwanihim min ahli alkitab aya bwekyo bweri yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab shekh Qur'an gwogirina kati abannanfuusi nabo tuwangaala nabo muki mu mizikiti naye basinziza Allah bamusinziza ku boda we bagwako eno we bakola ki
kati Allah bogedde kati yaquluna li ikhwanihim baina baganda baabwe eri munzikiriza ziri ukiraba kati bagira ekiseera ne babaako bye bajjayo ne baleeta eno oba bye bajja eno ne batwala eri kati abo nabo tuwangala ki zerevo za mirundi emeka kati si kirungi kwawula mu baana naye oluusi obaawulamu buli muntu amanye waakola ki waagwa kyenjagala okujjira mu kino mu dduha Allah nti mwezi guno ogwa Rabiul Awwal mulimu hijrata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam okusenguka kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kinene kyafaayo si kya bulijjo mu umma naye kibikwako abantu abasinga tebakiteekako birowoozo olwa maulidihi sallallahu alaihi wasallam naye nga twetaaga okukiyigamu ebintu bingi abasiraamu okweteekateeka abasiraamu okuwangaala obulungi ne bannaffe abasiraamu okwerekereza ekyo nno baddu ba Allah kikulu nnyo ng'oyogera ku hijira kubanga basahaba bano ekyabafuula okuba ab'ebbeeyi kwerekereza berekereza buli kye balina ekinene n'ekitono fi sabili nusrati ddiini kutaasa ddiini yaani kutaasa ddiini ya Allah tabaraka wa taala ebo Allah bayogeddeko lilfuqara basajja abaavu abanaku kiraba abaava e Makka buli muntu nga talina bwali talina bwafaanana ne batuuka ku ggwanga ekibatadde mu mbeera eyo kutaasa ddiini yaani mu hadithi eri gye tusoose okulaba waliwo akawaayiro ketubuuse situkoogedde naye nga kakulu nnyo kankabajjukiririze wano omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti shayitaani bwetuulirira omuntu ku nsonga y'okusenguka egezaako muwundira obuzibu obuli mu kusenguka nga nakati shayitaani bweyinza okuwundira obuzibu obuli mu swala ya jjama obuzibu obuli mu kusiiba obuzibu obuli mu kwewaayo okusoma kati shayitaani nti egamba omuntu agenda okusenguka nti owange atuhajir ogenda kusenguka watadhar ardaka oleke ebibanja byo wa arda abaika wa aba abiki n'ebibanja by'abajjajjaabo sitaani egamba omuntu nti inna mathala almuhajir kamathali alfarasi fi ttiwal omuntu bw'osenguka n'ogenda mu ggwanga obanga enfalaasi esibiddwa ku nkondo kyafaayo ekifaananyi kyosobola okukifuna ekyo inna mathala almuhajir kamathali alfarasi fi ttiwal muntu wasenguka n'agenda ku ggwanga n'aba ku ggwanga gy'awangaalidde abanga enfalaasi esibe ku ki ate nga kituufu buuza bannyinaffe abakola mu mayumba g'Abawarabu eyo ava wano emyaka 2 gyagenda okumala mu kiyumba awo oba emyaka emeka 4 ensi yonna ye abaagirabira mu kafo kamu ayinza okubeera awo mu nnyumba ya apartment ya bisenge 2 ku 3 n'eddiiro n'ekiyungu n'ekinaabiro n'awangaalirawo okumala emyaka emeka eyo tokya ekyo kibonerezo ono shitaani kyegamba nti omuntu yenna ali ku ggwanga abanga enfalaansi esibe kuki ku nkondo taba na ddembe eddembe litandikira omugwa wegukola ki omugwa wegutandikira paka wegukoma we bakuwa omugwa gwa mita 10 lyeddembe lwerikola ki weguba gwa mita 5 eddembe lwerikola ki toyinza kwetaaya kweyongerayo kyekimu ne baganda baffe abasoma abali e Riyadhi abali e Madina abali e Kahira kasitoba ng'oli ku ggwanga toyinza kuba na mirembe gya kwetaaya era bakugamba nti wano woosula wano woosomera ova mu kaluumuko ogenda ku ssomero ova mu kaluumuko ogenda kuki ku ssomero era kookizuula nti ensi etandise okunyumira otandise okumanya obutale gye buli eyo wansi ogenda okutambuza abasuubuzi kasita omala okuzuula ebyo ng'omanyi ebyokusoma bikoze eki byokusoma birabika bikulemye
kuba tokyali ku ggwanga gwolinga ali ewammwe kalegerekese kati baddu Allah ekigambo kusenguka kigambo kinene nnyo kyali mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal tulina okuba nga tukiteekako nnyo essira tulina okuba nga tukijjayo olw'okubeera nti waliwo olunaku luli olusooka mu mwaka omwaka guno gwe tubalirako ogwaffe ogw'ekiwarabu asana al-hijriya ekyo kirala at-taarikhu shay'an akhar okugamba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu atandise okututeeka kalenda eno ey'okusenguka ekyo kirala naye al-hadath nafsuhu ekyaliwo okusenguka kwaliwo mwezi gwa Rabiul Awwal mwezi gwaki ekibadde Allah mubeerenga mukijjukira lubeerera era bwe tuba nga tuli mu mawalidi kibeerenga mu birowoozo byammwe mukifumiitirizeeko nti eddiini eno baddu ba Allah bwetyo bwezze nga yakwewaayo yakola yakwerekereza yakuteekateeka nakutetenkanya wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atutuusizza waatutuusizza ekyafaayo ekyokubiri ekyerabirwa mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tewali musiiba gwali gutuuse mu ddiini eno munene kusinga kufa kwa nabbi waago tewali musiiba munene gwali gutuuse ku busiraamu buno okuva omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lwe yatumwa tewali musiiba gwali gubadde munene kusinga kufa kwa nabbi wa busiraamu sallallahu teguliiwo tewali musiiba munene kwenkano ekimundu Allah kikutuulemu tewali musiiba munene gwenkano kutunulira basahaba ridwanullahi alayhim waliwo musiiba guno gwe gwatomera ng'atudde jalisun faajaza anil qiyam amagulu ne gamukutuka n'alemererwa okuyimirira kanti omubaka wa Allah afudde abadde atudde n'alemererwa okukola ki kuyimirira abadde ayimiridde n'atalantuka n'agwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ayogerako nti yali musajja muzira mulwanyi namige amawulire g'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yagafuna Umar yalinga atabusa omutwe we yazaavaako ate yabaka kitala naga nti anakiisa mu kamwa nti Muhammad yafudde ngenda kukola ki nfa naye ng'alinga aguddemu akaki kasuuli tegaali mawulire mangu ag'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Abubakar musajja wattu n'amunoonya amuzza eri okutegeera amugaa nti owaye tokimanyi ti mukama waffe Allah yali yamutegeeza dda nti innaka mayyitun wa innahum mayyitun Muhammad oli mufu oli wakufa wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum abange temukimanyi nti Allah yagamba nti Muhammadi mubaka afaanana ababaka banna bakulembera bw'aba afudde obanga attiddwa ekyo kibajja ku ddiini yammwe ebigambo bino Abubakar yabyogera Umar atandika okukola ki okudda engulu fasakata saifu min yadihi ekitala ne kimuva mu ngalo ne kikola ki ne kigwa n'akuba omulanga manyi gwe bayita omulanga omuntu okuwogana ng'alinga aliko ekitambo Umaru takyabitegeera radiyallahu ta'ala anhu ne basahaba bangi olire gw'okufa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama gabakuba wala kati wetubanga tuli ku Rabiul Awwal ono nga tukuba amataali gaffe kino tulina okukijjukira nti guno omwezi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mwe yakola ki
mweyafira fi akbar musibatin halat ala hadhihi al umma ku musibo ogusinga okuba omunene ogwali gutomedde umma eno okuva letwabeerawo okuva omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama lwe yatumwa. Imam Suyuti fi al-Hawil Fatawa ene ekitabo ekyo yabuuzibwa ku nsonga z'amawulidi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Yabuuzibwa nti lwaki ogamba nti tekirina buzibu abantu okuba amataali gaabwe okusanyuka olw'okuzaalibwa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naye weerabidde nti ate olwo olunaku lwe yafa lwaki tebadda mu miranga, lwaki tebakikola lwakufaako sallallahu alaihi wasallam? Ayogera ekigambo kikulu nnyo, yagaa nahnu la nahtafil bil maut, fe abasiraamu situjjukira kufa. Okategedde sheekh, nahnu almuslimun la nahtafil bil maut, situjjukira kukola ki? Kufa. Kyova olaba mu musobize mba mutakola ye muntu okuteekawo olunaku noga nti luno olunaku tulina edduwa yakujjukira kufa kwani. Situjjukira kukola ki? Sijjukira kufa. Naye nga tulina okuba nga tukimanyi nti mwezi guno gwennyini ogwa Rabiul Awwal omubaka sallallahu alaihi wasallam mwe yafiira. Kati then ekyafaayo ekyokusatu kyekyokuzaalibwa kwe sallallahu alaihi wasallam. Omwezi guno bamanyi abasinga obungi bagamba nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallama mwe yazaalibwa. Omuntu ategedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'obukulu bwe tekimwetaagisa bujulizi bungi kumanya nti okuzaalibwa kwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akbar hadathin fi tarikh, kigambo kinene si kya bulijjo, kyekimu ku bisinga okuba ebinene mu byafaayo, si ebya umma eno, nedda ebyafaayo ebyensi. Tekikwetagisa bujulizi bungi, ebyafaayo ebyaki? Ebyensi, kubanga kyaliyo mu kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ti Muhammad ajja kuzaalibwa mu kitundu bwe kiti, ajja kuzaalibwa bwati ne bwati. Kati bwabanga kyekitonde Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga okwagala, kyekitonde kisinga okubeera okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, akbaru wa ashrafu man wata'a athara, akyasinza okuba n'ekitiibwa buli yali ayise ku mugongo gw'ensi, bwabanga ddala kituufu bwe kityo bwe kiri, kiba kitegeeza nti okuzaalibwa kwe si kintu kya bulijjo, kinene sallallahu alaihi wasallam. Awatubuzaabuza wali wamu nti ye bye yakola okujjukira olunaku olwo byali bitono, awe watubuzaabuza wokka. Ndowooza n'okuba nti bannabyafaayo tebaatutereereza bulungi kalimi ka ssaawa lunaku ki lwennyini mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakola ki? Liyazaalibwa. Otherwise kyali badde kirala. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa kusiiba olw'emmande n'agamba nti dhaaka yawmun wulidtu fiihi, olunaku olwo lwe nakola ki? Naku olwo kwe nazaalibwa. Tiyaluleka kuyitawo sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fima sahha anhu, kituufu okuva ku ye ti olunaku olwo yalinga alusiiba olw'ensonga eyo. Ne ahadithi endala weeziri eziraga nti okuzaalibwa kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bintu bingi, emikisa, okuggulirwawo, ebyamagero, abaawona bakola ki? Abaawona baawona olw'okuba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ayingidde mu bulamu bwabwe. Kibaddu ba Allah tulina okukitegeera. Nfundikira ebigambo bino, saba mukkirize mpite mu lukwakwayo nti
okubajjukiza ebituvunaanwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekisookera ddala baddu ba Allah min wajibina mu bitukakatako ku mubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama al imanu bihi, okumukkiriza nga nabbi wa Allah, nga kitambulira wamu n'okukkiriza byatambudde nabyo sallallahu alaihi wasallama. Tasdiquhu fima akhbara, okumukakasa byonna byakola ki, byonna byayogera. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eri mu surati Saba aya namba 28 yagamba Allah ati wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira. Wekitiibwa Allah amugaa nti Muhammadi watumwa eri abantu bonna bashiran wa nadhiran walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, abasinga obungi tebakola ki, tebamanyi. Al-imanu bihi, okumukkiriza kitukakatako sallallahu alaihi wasallam. Mu hadith yagamba sallallahu alaihi wasallam nti teri agenda kufuna mawulire gonna yahudiyun kana am nasraniyun, muyudayo oba muki, naafuna amawulire nti gyendi era natumwa, walam yu'minu bi, n'atanzikiriza, illa dakhala an-nara, wa kuyingira muliro jahannam. Tusaba ekitiibwa Allah tutaase. Yenna ali ku mugongo gw'ensi ng'afunye amawulire nti ntumiddwa n'atanzikiriza wa muliro. Yo hadith eva ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ekyokubiri, tasdiquhu fima akhbara an rabbihi azza wa jalla, okumukakasa ku byayogera Qur'anan wa sunnan. Qur'anan wa sunna, Qur'ana yekitiibwa ne mu sunna ze sallallahu alaihi wasallama. Kitabo Qur'ani baina aidina, kiri mu mikono gyaffe tukirina. Ahadithi ze sallallahu alaihi wasallama, ebigambo bye n'ebikolwa bye n'ebyakolwa nga waali n'atabigaana sallallahu alaihi wasallama, ebyo byonna bye bimu ku bikola eddiini. Yagamba sallallahu alaihi wasallama nti ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, naweebwa Qur'an n'empeebwa ne mwannyina wa Qur'ani amakulu ebigambo byange. Kategerekese Sheikh, naweebwa Qur'ani ne mwannyina waki, ne mwannyina wa Qur'ani, mwannyina waayo. Atii'u Allaha wa atii'u rasula, mugondere Allah, mugondere n'omuki, n'omubaka sallallahu alaihi. Ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, mwanukule emiranga gya Allah, mwanukule n'emiranga gya mukama wammwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ekyokusatu ibadallah mahabbatuhu wa ta'dhimu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, okumwagala ate n'okusoosowaza okumwagala, okumugejjesa sallallahu alaihi wasallama mu bifuba byaffe. Mu aya emu eri mu Qur'ani ey'ekitiibwa eri mu surati Tawba aya 24, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala aga nti qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Maka sallallahu alaihi wasallama wekitiibwa Allah amugaa nti bagambe bwe kibanga bakitammwe na baana na baganda bammwe na bakyala na baŋŋanda oba busuubuzi nga mutya okukola loosi, bwebanga mayumba ge mwazimba nga ge mulinako okweraliikirira, obanga ssente amwalun iqtaraftumuha mukoze obugagga bungi
oba ebitali ebyo ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi nga byemusinza okwagala okusinga Allah naki wa jihadin fi sabilihi n'okulwana mu kkubo lya Allah fatarabbasu ndi mweraliikirivu kummwe nti waliwo ekibonerezo kya Allah kigenda kubakkako mulindirire hatta yati Allahu bi amri waliwo ekikola ki waliwo ekijja bimaana ti mahabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mahabbatu rasulillah mimma yajibu alaina kikimu ku ebyo ebituuka kataku tuteekeddwa okumwagala era okumwagala okwo kikimu ku biraga obukkiriza bwaffe mu Allah n'obukkiriza bwaffe mu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kati ekyokubiri ta'dhimu mahabbatihi okuzitoya okwagala kwe sallallahu alaihi wasallam mu bifuba byaffe ekyo kiteekeddwa okubanga mwekiri. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tulaba mu Qur'ani eyekitiibwa Allah ikugamba yatuwa entandikwa y'okwagala okwo okumusoosowaza sallallahu alaihi wasallama n'okumuneneya mu bifuba byaffe. Ekyokulabirako ekisinga okuba eky'amaanyi ntera okukibagamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani eyekitiibwa bwe yali akoowoola bannabbi ab'enjawulo yabakoowoolanga n'amannya gaabwe. Yabakoowoolanga naki? N'amannya gaabwe. Kugeza ngaani? Adamu alayhi salam fakulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wange Adamu beera mu jjana gwe naani ne munno. Kalegerekese Allah yamukoowola na linnya lye nti ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Ali wawaani ya Nuhu ahbit bisalamin minna wa barakatin wa ala umamin mimman ma'ak. Allah yakoowola Nuhu na linnya lye aga nti ya Nuhu ahbit bisalamin minna wa barakatin. Ani aliwo omulalawo? Ibrahim alayhi salam. Ibrahim wanadainahu ayya Ibrahim fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah ganti nemukoowola netumukoowola tyowange Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya ukoze eki otuukiriza. Ani omulalawo? Ya Musa inni qad istafaituka ala an-nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin. Kalegerekese Allah yamuyita na linnya lye nti ya Musa ate sigwe mirundi mingi mu Qur'an nga Allah amuyita n'erinnya lye nti ya Musa. Waliwo n'abalalaawo ya Yahya khudhi alkitaba biquwwa ya Zakariya ya Isa ibn Maryam anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah yamuyita na linnya lye nti ya Isa ibn Maryam. Nibo kyajja ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wekitiibwa Allah yamukoowoolanga na lakabu. Era kino tukibategeeza agisiraaji omukyala ne woba kuyinako okwagala kungi erya siraaji akuleka ffe tulikuyite. Ya siraaji talikola ki? Alyerekerezi. Ffe bakyaliibo ffe tuba tukuyita siraaji naye ye alina okulonda erinnya erikujaamu. Okitegeera oba asazeewo okuyita seeka, asazeewo okuyita haji oba taata Lukumani alina okufuna naye nti siraaji eri alyerekereze eri alirekere ffe bakyaliibo. Ekitiibwa awo bwekikola ki? Awo ekitiibwa wekiri. Era ffe situmanyiyo Aisha radiyallahu ta'ala anha nga yalina omukwano mungi lunaku lwe yagamba nti ya Muhammad yakati ya Rasulallah
ya rasulallah kategedde oluganda kati Allah mu Qur'an nga akowola omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yamukowolanga na sifati nubuwa wa risala ya ayuha rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Allah yaqul ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Allah yaqul ya ayuha ar-rasul ya ayuha ar-rasul wakhidh balak hatta no ne ayeringa wachitibu Allah nga alinga amunenya era tiyamuyita linnya lye ya ayuha an-nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik. Era Allah tiyamuyita ya Muhammad yamuyita na sifati nubuwa ya ayuha an-nabiyyu ya ayuha an-nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun ya ayuha an-nabiyyu. Kakati gwe ngovayo nkagumwita nti ya Muhammad era waliwo yakikola sahabi Muhammad yagamba waliwo yakikola ku mulembe gwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbaka yali mwetowaze sahabi onambanyumizaako olulala yagenda manyekise ebisenge bye sallallahu alaihi wasallam yali biranye omuzikiti kati yo olwajja nayita nti ya Muhammad bwatyo wekitibu Allah yamusaako Qur'an aganti innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun abo tibategeera wallahi Allah yagamba aba bakola ebyo abo aktharuhum tibategeera kanegeresebwa dwa Allah kwegaba ombaka wa Allah wekitibu Allah atutendeka okubanga tumugejjesa mbifuba byaffe sallallahu alayhi wasallam. Innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ekyo wekiripa kakati abakakkanya amaloboozi gaabwe awali omubaka wa Allah bebo Allah bakakasizaako ekyaki ekyokuba nti bayita ekigezo. Imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Allah yabagezesa ku taqwa n'abasanga bakoze eki nga bali wali amaloboozi gaabwe gabaddawuni wansi tositula ki hatta kati nga Allah akuwadde obusobozi n'ogendako e Madina kuyita mu kifo we yaziikibwa sallallahu alaihi wasallama tositulirawo ki tositulirawo ddoboozi kati ekyo biyina okutubeeramu. Ate ebyo bwe tuba tubisomesa kati mwe tuyinza obibasomesa naye ate bali abaana abato bo tubibasigamu buki bo tulina kubibasigamu busizi kiraba abo tulina kubibasigamu busizi okubanga ababitegeera kati ayagala okutambula bw'atyo buli lwayogerwako sallallahu alaihi wasallama beera ng'omusaalira lwowulira erinnya lye nga lyogeddwako beera nga sallallahu alaihi wasallam toyogera linnya lihaavu bwatyo Allah wekitiibwa bwafukola ki era ne mu Qur'ani erinnya Muhammad lyayogerwako lyajja mu Qur'ani emirundi giringa ena naye era olirabanga Allah agasseeko era sifatu nubuwa Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaau kategerekesa baddu ba Allah. Then ekyokuna ittiba'u okumugoberera sallallahu alaihi wasallam okumugoberera okuyita mbuufu bwe ekyo baddu ba Allah nakyo kitukola ki kitukakatako. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ziri mu Qur'ani nyingi yagaa nti man yuti'ir rasula faqad ataa Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Yo surati Nisa aya 8. Mu aya endala yagamba Allah nti ya ayuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula
وأولي الأمر منكم. وحديث يا العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ملامira kwekwata ku nkola yange n'enkola y'abasigire bange abaliddawo oluvannyuma lwange abalungamu mubo mubeere nga mugyekwatako nga omuntu bwe yali kutta ekintu n'amannyo g'amaki amakigo. Kati baddu ba Allah ebigambo ebyo bikulu tusaanidde okubeera nga tubibategeeza kusingira ddala mu mwezi guno gwe tusuubira nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwe yazaalibwa. Addifaa anhu wa nusratuhu, okumudifendinga sallallahu alaihi wasallama n'okumutaasa n'okutaasa sunna ze. Ekyo nakyo kitukakatako baddu ba Allah. Yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, surati al-Fath, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Bamanyi bali bavunula ekigambo ekyo wa tu'azziruhu bimaana tansuruhu, kubeera nga mutaasa kutaasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyekimu kubitukakatako, n'okutaasa sunna ze n'enkola ye sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. N'ebigambo ebimukkirize baddu ba Allah tukome wano, naye ng'omulamwa gwaffe kugutambulidde ebintu bimeka bisatu byagwawo mu mwezi guno ogwa Rabi'ul Awwal nga bikulu nnyo mu ddiini. Ekisooka al-hijra, okusenguka kw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba okuva e Makka okugenda e Madina. Athqalu ibadatin fi tarikhi hadhihi al-umma, ibada ekyasinze okuba enzito mu byafaayo bya umma eno. Aho nsaba okkirize kakusulemu okusenguka ye ibada ekyasinze okuba enzito mu byafaayo byaki bya umma. Ekyokubiri okufa kwe sallallahu alaihi wasallama kyali kinene. Akbaru musibatin hallat ala hadhihi al-umma, gwe musiba ogukyasinze okuba omunene ogwali gutudde ku umma eno okuva lwe yabaawo okufa kwa nabbi wa umma eno Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nga n'ekyokusatu kwe kuzaalibwa kwe sallallahu alaihi wasallama. Tekikwetaagisa bujulizi bungi okubanga omanyi nabbi okukimanya nti okuzaalibwa kwe tekyali kya umma eno yokka, wabula kyali kyanjawulo mu byafaayo by'ensi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Waba aliwo alina kyabuuza insha Allah mu bye tusomya abibuuze, bwaba nga tewali insha Allah tujulukuke tugende muyisha. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara min amsalikum. Isebu. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Shekhe ekibuuzo kiwanvu nnyo, kituufu bw'obadde obuuza ntuuse n'okwerabira gy'ovudde. Naye nga
mu bufunze Sheikh agamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallama yasiiba yasiiba naye ekigambo ekyo kujaguza bw'okigatta kusiiba biyinza obutakola ki biyinza obutagatta kuba ekigambo kujaguza al ihtifaalu weekiri kitegereka amakulu gaakyo wal ihtifaau ihtifaau kisembyayo hamza al ihtifaau kirala wal ihtifaalu n'okujaguza nakwo kirala kati lubeerera ebigambo bino singa tebiwaddeeko bigambo bingi naawe singa tobireesewo ebityo nga we biri naye olw'okuba nti abamanyi babyogerako nnyo okiraba byatwala ebiseera by'abamanyi emirembe giyiseewo nga bajja buli muntu abaako kayongera ku nsonga eyo okiraba buli muntu abaako analysis gyakola eyawukanako n'eyoono kireetera okulaga nti amasala magazi tusobola okugawukanako nga tugoogerako kiraba sheekh ono n'avaayo n'ayogera ate ono bwajja ono n'ayawukanamukko n'aliwa n'ayawukanamukko n'ono simanyi oba ekyo kitegedde sheekh waliwo omuwalimu omu nalabyeko akatambi simanyi banammwe mwakalabye yagambye nti Ibnu Kathir rahmatullahi alayhi bw'omugatta n'abamanyi ba umma abaliwo mu kiseera kino bonna abali e Uganda n'abali gye bali n'obagatta tebawera Ibni Kasiri ki tebawera Ibni Kasiri omu statement esimanyi mwagiwulidde sheekh nga agisomesa ani yagiwuliddeko sheekh yagambye nti Ibni Kathiri omu asinga abamanyi ba umma abaliwo kati bonna ab'ensi yonna ng'okoze eki ng'obagasse naga nti naye mwattu Ibni Kathiri oyo yawagira mawuledi oba mbitegedde yawagira ki yawagira mawuledi kigambo ekyo in fact nkirina wano munaba mukyagadde nja kukibalagako si bujulizi bwe mbagirayo wabula njagala okukulaga titusobola okwogera ebigambo buli muntu n'ayogera ebyawukana ku byani kati wabanga Ibni Kasir yayogera ku mawuledi gyetwogerako mawuledi ye mawuledi y'okukuŋŋaana abantu okulya emmere gyetwogerako kati Ibni Kasir yakimanya nti waliwo omusajja omu yali kabaka nga bamuyita Muzaffaru mu byafaayo ye yasooka okukuŋŋaanya abantu balya emmere mu byafaayo yawangala mu kyasa kya mukaaga bwe mba seerabidde ye yasooka okukuŋŋaanya abantu bakole ki balya emmere ku lunaku lw'amawuledi okujjukira okuzaalibwa kwani kwa mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. In fact no muwala wange gyasomera naye yaŋŋambye nti naye baabawadde emmere olunaku olwo baabawa emmere ey'enjawulo ne babagamba nti olwaleero ki mawulidi era nekinsanyusa okategedde akantu ako kati Ibnu Kathiri bwe yayogera ku mbeera eyo yagyogerako nga terina buzibu muki terina buzibu mu busiraamu okiraba teri mu bidaati zibagamba nti bubuze oba kitegedde kati sheekh ono kyeyadayagala okujjayo nti ebigambo bya Ibnu Kathiri bitegeeza awagira ki naye nze njagala omuwabula Ibnu Kathiri tawagira mawuledi njagala muwabula wabanga message ina nzo giwulira Ibnu Kathiri tawagira ki tawagira mawuledi wabula akiraba nti ebikolebwa abantu bye bayinza okukola mu bintu ebirungi okiraba nti basazeewo nti olunaku lw'amawuledi lubeerawo 12 Rabiul Awwal ne basalawo nti omuddu abayise
n'abakolerawo ekijjulo ne wabaawo omwogezi n'ayogera ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abasomesa ku byafaayo. Omubaka yazaalibwa lunaku bw'ati, bino bye byaliwo ng'azaaliddwa, yakula bw'ati, yawangaala ne gundi yakola kino, gundi yafuna emikisa bwe giti. Yagamba nti ebyo ebiba bikoleddwa mu mbeera efaanana bw'etyo yalaba nti tebirina buzibu. Okitegedde? Naye teyabagamba nti abange oba mukategedde bulungi. Kati naffe kye tubagamba nammwe kuba mwe muli batabuliiki, nammwe kye tubagamba nti ebifuba byammwe bigaziwe, ekifuba kyo kigaziwe. Okiraba naddala mu bintu ebyo nga waliwo abamanyi abaagaziwa ku byo, abaagaziwa ebifuba byabwe ku byo. Okiraba nze saagenze ku mawuledi, siina mawuledi gye nagenzeeko, naye omuntu agenda ku mawuledi simuyinaako buki, era sinza keera nkya nga nti nkozi omusomo nti abange mwakafa olumbe mwagenze ku mawuledi. Kati badu Allah ekigambo ekyo kye tubasaba lubeerera nti waliwo ebintu ng'abamanyi tawassau fi. Ekiraba ba Ibnu Hajar al-Asqalani balaba nti ensonga bwebanga efaananako bwetyo la ba'sa bihi, bwekubanga kuyimba nnyimba zitenda Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omubaka yawaanibwa nga mulamu sallallahu alaihi wasallam, yayogerwako busheeri obumuwaana nga mulamu sallallahu alaihi wasallam, n'atagaana mbeera eyo. Si bwe kiri? Kigambibwa nti n'amataali gaakubwako olwo n'abayimba n'atabagaana sallallahu alaihi wasallam. Mataali gaaliwo, gaaliwo ku mulebe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Tiyakolako mbaga n'akuba mataali, temunkwata bubi, naye gaakola ki? Gaaliwo. Waliwo n'ekigambo kyeyogera sallallahu alaihi wasallam, agamba Abubakari ku baana abawala abaali bayimba nga bakuba, aga nti awo baleke lunaku lwabwe. Oba kitegedde? Okategedde ako Sheikh? Baleke lunaku ki? Lunaku lwabwe. Kiraba nti kati naawe osobola okuyita ku mwannyoko ng'afumbirwa. Sheikh wamwe oyinza okuyimba masannaale, eddoboozi lyo sina ddungi asaasana, leka abayimba bakole ki? Bwannyoko obuto bukole ki? Lebeka buyimbe busanyukire muganda waabwe afumbirwa. Kiraba gwekola ekirala. Oba obitegedde Sheikh? Kakati kiti njagala okubaga nti ebifuba byammwe bigaziwe mu mbeera ezimu. Abamu ku bamanyi baffe ze baakola ki? Ze baagaziwamu. Fabarakallahu fikum. Sheikh badde nakyo ngamba. Alaykum assalam wa rahmatullah. Wanji? Temuseka kibuzo kituufu. Agambye nti okusenguka yali ibada oba ibada nzito. Kituufu. Naye ibada eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yagisiiringa, yaggwa. Yagamba nti la hijrata ba'da al-fathi. Baali bakyaliyo e Makka. Okusenguka waliwo abasengukira mu feezi esooka. Okiraba abalala ne bajjanga basenguka mpola mpola. Naye omubaka bwe yamala okuva e Madiina n'akomawo e Makka, n'aggulawo Makka, kati yagamba nti la hijrata ba'da al-fathi. Oluvannyuma lw'okuggulawo Makka tekyali kukola ki? Kubanga ne Makka efuuse balad islami, nsi yaki? Nsi ya Busiraamu. Barakallahu fika. Esebu. Alaykum assalam wa rahmatullah. n'abasajja abo abaasenguka kubanga ffe tetukyasa tulina kyetusobola
kino kyosembeyo kyekituufu okuba kunukkiriza naye ngaokubatuuka kyekiri kyenagambye nti Allah buli muntu yamuwa yakuwa levo. Allah yatwawulamu buli muntu amanye wakola ki, buli muntu amanye wagwa. Kiraba kakati bali biri byaggwa. Kiraba kusenguka mbaka yakusibako kisiru tekyali kukola ki ne bannamadiina obwo obulungi babufuna ba Ansar. Kiraba fe obulungi bwaffe buli kino nti walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Fe tulina kukola kubaliraana. Kiraba kuba kunukkiriza. Kiraba naye ng'okugamba nti tubatuuka mu levo yaabwe nedda kitekikola ki tekisoboka. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakisalawo. Inshallah tugenda kufunayo omuntu omu tujjulukuke biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Esebo ekyo kituufu naye oba tokoze kusenguka kuli kino okuva mu nsi mu kitundu wotasobola kusinziza Allah bulungi, mu kitundu wotasobola tolina abasiraamu boolabirako kukola ibada nogenda mu kitundu wali abasiraamu, ekyo kirungi. Okiraba era obeera okoze alfiraaru biddiini, kugamba okutwala eddiini yo mu kitundu woosinziza Allah nga tolina ki naye tofuna kiri. Mbaka sallallahu alaihi wasallam kyayogerako nti faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, kiri kirala kiri kyaggwa. Ese seko bado ina kyongamba kuli ko kwakola ki kwaggwa. Ekimmanyi ensonga eyo twagyogerako mu kitabo kyaffe kino wemba mujjukira. Sheikh Ibn Uthaymin yagyogerako dira okkirizibwa okuwangalira mu nsi z'abantu abatali basiraamu oba ozirimu owangaala otya nsonga ki yali badde kutwalayo. Sheikh Ibn Uthaymin mulyango ogwo twagusoma Sheikh Abdallah mu kitabo kyaffe kino. Kati ndowooza tufunze ekibuuzo seka gwe wekka inshallah tusaale. Barakallahu fiik. Wa alaikum assalam. Sheikh abuuza nti naye lwe yazaalibwa lusiibe lusiibe Sheikh era ojja kuba oteebye sunna olungi. Yemu ku ngeri gy'oyinza okwebazaamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba weebaziza Allah na kusiiba kola ki siiba. Fabarakallahu fiikum. Saba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mbaddu abawulira ebigambo libatwala ebisinga okubeera ebirungi. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awe emitima gyaffe taqwa, atutukulize emitima gyaffe ye mulungi bw'okugitukuza. Tumusaba ekitiibwa Allah tuwangaze nga tuli basiraamu, atutwale Allah nga tuli bakkiriza. Tumusaba ekitiibwa Allah atulongoose empisa, atuwe empisa ezisinga okubeera ennungi. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ne baganda baffe, mikwano gyaffe, bakitaffe ne bannyaffe, abawalimu baffe abatukulembedde mu lugendo lwa akhira. Tumusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagazirize kabuli zaabwe, abateremu ebitangaala bwe baasobya abiringa abasonyiwa, ate bwe balongoosa abiringa abawa obulungi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.